Yesi mukashyaka ntwolekede kyatweshewo olwalero tugenda kwolekera puroguramu ngekutusibwako n'abagereka w'omukwano Shifah nakawombe njagala wekanye. Alright mikwano nga bulijjo badage mpulire ssanyu nenga mwasize mutya muli mutya mikwano abanda buli omuwonda bideyonda biddewa with comments muteekewo nti nze ndi wano wendabira Shifah muli luddawa mundabirawa munyumirirwawa nyingiddewo mikwano era nga mbagamba mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga mu bungi ate mwebale kutwagala mwebale kutubeererawo ate mwebale kwagalana nammwe gye muli ate nga nammwe nyongera okuba nti mwe namba kwasa Mukama Katonda ayina ewaluma Mukama akunyige buli ayina kyakwasaganya kiyitemu nga kikyaganye mukwano toli wekka ffenna tuyina bye tuba tukola ki tukwasaganya naye nga tebinnakutuka toggwamu maanyi sigala ng'okkiriza nti kijja kuba nga bulijjo amanya nakawombe Shifah Hope era nga nyingiddewo ne programu yaffe nnungi oba kayite akanyomero kaffe edde with Hope Shifah era nga mikwano nga we mwasabye komenti zaatususseeko nti Shifah kabako bannange nyingiddewo no kabako Roden Y ku hashtag oyo yennyini tatannabulya mulese okubanga spending a day with us with you mwe abatulaba naffe wano wennyini atunyumizeemu goloza nakiriza ebyofumba oba nabigaana nti bintu bya choice wano munnange oli hizo ganze sijja kufumba naye kamba twale mbakulire emmere mu restaurant bweti emmere yaye woma fere tuyina buzibu era nga tunyumizeeyo naye nga tumubaleetedde nga bamumanyi enkola yaffe bweba bwe tusisinkana omuntu tumubuuza nti munnange ssebo oyagala kusipendinga otya olunaku ne Shifah kati awe tugenda okusinziirira mubeeko temuvaako sigenda kusala kigambo ngambe Mukabako naye anakkiriza ofumba enkoko oba piraawo we don't know ayinza okugamba nza abwe muba temunnatereeza waka ngenda kubeerera olujja ayinza oganza olunaku tulumale nga mune tukola dduyiro ku street naye agamba tufulume Shifah okole dduyiro nkudduse eba choice ye naye nga mikwano nsimbula wano era nga tubeere nga tumusisinkana ali awo we tugenda okubanga tumunonaawo mu bitundu awo nga Koto Spaawo era mutugoberere temuvaako bannange genda osubscribinge kubanga musubwa bingi ate nomaana obuuza kano kambulako kino saakiraba gye biggwera sibitegeera because you didn't subscribe tofuna notifications nga Shifah taddeyo naye nga mwebale kwa mutulaba ku channel yaffe Winsomagalo surprise your loved one surprises Shifah kyazikole kye kibuzo bangi mukibuuza era mujje mukole bookings zammwe mujje mu booking ne Shifah mu surprising abantu bammwe omuntu enagoloza ke yakolera ebirungi yakubererawo guyagala ogambe buli obugambo obusufu nga gwe bannaye buli omutunuulira love omuyinako nnyingi naye nga ebyokwogera byakubula Shifah wendinze ebigambo byo n'obubaka bo ngenda buggusa ng'omuntu yakola ebirungi ng'ogabani omuntu oyo musiima naye mugambe nti akitegeere jango contacting Shifah kabaka wa surprise that's what we do best tugenda kikwasaganyiza tukikoleko siba rise eyo mikwano katusimbule tugende tusinkane Roden Y Kabako tubeere nga ate atubuulira yazzaako ki atutegekedde kyagenda tugamba ki olowooza kinaaba kitya we love you so much nsimbula waneeno tugende tumusinkane era nga mbajjukiza nti ogenda kuddamu okulaba Shifah bwati ng'ali ne Kabako oyita ku +256 782 10 15 69 obeere ng'ombuuza nti Shifah kiri kitya kyonna kyoyagala otugamba ne oba oyagala okulangira mu sheeno ng'oyagala okulanga naffe obulango bwe buyitewo just come to my inbox ombuuze oyinza kikola otya n'oba olina business nga yatukukyaze ogyogereko ate tubeeko kye tukola spending edde naffe just come to my inbox ongambe what you want tulabe bwe tuyambagana ciao tugenda kwolekera puroguramu ngekutusibwako n'abagereka w'omukwano Shifah nakawombe njagala wekanye. Chejo
Ndiko mu field nkola ngenda kukubira. Mbadde nno ndi kujjaawo ku spa. Natuuse dde wano nga koto spa. Natuuse dda nga koto spa. Kati mbadde nzuuno natuuse dda koto spa. Owulira? Kati mbadde ndi kujja wano ku ewuwo wano ku mulimo. Ku Massage World. Nkulaba nti. Yeffe. Kati mbadde nina wano shidi style wano bwe wati wano. Wanje? Nona shidi ali wano wano. Katukugoberere kale. Katukugoberere. Kyuka wali omugoberere. Tukwata nnyo mmotoka ye. Ndi wano fense k'abatulabe ebintu bino bisesa. Omuntu bw'aba anakyala ng'asooka anoonya backup abamuyambako. Kati Kabako tubadde tuli awo nga bwe muwulidde ku ssimu nga nona shidi style. Alabika omulowooza tanoonya buyambi. Bwe ndabanga ayinza okuba anoonya amuyambako. Kati ate oba alwate lwaki kuba mukyala wa Kabako banaye afumba. Banaye eddumu n'afumba kati simanyi lwaki. Anyway, katulinde tulabe. Katumulindeko wano. Katulindeko tulabe ekiddako. Nkulaba onoonya buyambi. Bakuyambako. Tugenda. Tusookera wa? Tusooka ku shopping sebo. Tugende wa Ggaba. Simanyi gwe wandyagadde tukolere biki mu lunaku lwo. Bwe byoyagala tukoleremu. Bafumbire ki? Atufumbire ki? Yolyaki? Ndya muwogo. Mpaako. Neze laba byendya. This is my daily meal. Muli ebyo kuba mutali ebyo mugenda kuvaayo nga bwe muti muli Ggaba. Okitegedde? Bajento Ggaba. Yeah, gundi taliwo shidi. Kidi ali awo naye. Ngenda mbafumbire ki bannaye. Oyagala tufumbira ki? Gwe kyo weewulira. Muna bano mbafumbire ki? Bwe yali alidde ku bintu by'enfumba. Gwe nga toyogedde bya mukyala we naye ebibye. 7 days yani ate. 7 days? 7 days. Mbafumbire enkoko n'akamonde na mukyere. N'akamonde. 7 days yani mwali mmuliddeko. Nkoko. Ya 7 days. Tufudde. Kamonde, mukyere nani n'enkoko. Singa ze n'atunnyonnyolera wano kale. Wemba twala wennyini bagenda okufumbire bajja kusobola okubeera awo. We tulaga wennyini. Wayise nakyo kisoboka. N'akamonde. N'ekibumba yate bijja mangu. Ekibumba n'akamonde. Ekibumba n'akamonde. Wabula oli akwekakasa. Kyobulaba. Anti kyobula mubuuzizza. Webale nnyo kweta kiteeso. Ekibumba n'akamonde. N'akamonde. Ebyanguwa. Fasta kibumba kijja mangu. Ate ffe tulina kye twalidde. Bakaabe. Asikire ko wali ekyebadi. Kabeji kiki. Tugenda mu bingi bawe kibumba bawe tuwe ekibumba n'amakuroni banakamonde. N'akacere.
Kati waliwo abakuwerekera kandi tugenda mu katale ku shoppinga. Tugenda yetu tubigulewa. Gwamanyi gyo shoppinga. Tubigulawo Ggaba. Ggaba wakola. Egambo kuyitire. Ggaba. Ka. Kibumba. Nsose ebintu byankati awo ngendo liye bisavwa nga nzijanjabye. Nategedde nnyo obulamu kati. Era bane nammwe abatulaba mu bikopo ebintu bino nze tebinvaako. Mfo kya soda nywawo mazzi gabuguma. Era abawoza Shifah you've lost mbutuufu ndi kuluzinga ku speed. Kabako. Nange kajuisi. Tugenda ne munaye kati bo bakyetereeza oba n'abakolera ki. Wanje? Ngovudde ku program. Abagenda okulya. okulya. Manyi lwa kidisera abadali, nayo manyi lwa kyakyusiza. Nakali mugamba kati kakokola byenkyusiza. Abadali mu kulya. Bwategedde nti ogenda kufumba nabivaako. Manyi program gye mfumbirako ewoomise emmere. Kati abiresse. Era ndi wano jala mubuuze mbafumbire ki appetite gy'owuliruka agenda nga. Kati yalonze eki? Tannalonda ogenda mubuuza omufumbire ki? Tunize Kabako. Kamundi na liver. Wanje? Bakwecheza bakweka kasa mu liver. Just like. Tugenda wali mu katale mbigule. Yes, tugenda to shopping. Mutambula muri coding buli kimu. Sasa tugende. Liver. Mazoteka mbazikwesere tugende. Tugenda ku shopping Ggaba, right? Topic ka sente mugambi ajje tuliye kibumba. Ajje aliwa. Newa ajje ka sente. Neka mbuze. Oyina okuba n'abajulizi wali. Bwe kuba kuswala toswala wekka. Right. Ninga sebo. Uno mukulu wa mulondedde kibumba. Tonyira kusoko mukwate mu ngalo. Bade manyize nnyo yogeza naye baboye ebintu byonna babaja abantu bonna ebintu byonna byako kwako. Ate munyozo zaki? Oli bwazenze munyonyode. Sebo nze nkunyonyode mu amamuna. Tolabye kiguddewo. Nina parking.
Zeno Ggaba tomanye ne Ggaba ate yewa. Labayo. Kati tujja n'emmotoka. Mufuteekaawo. Tunafuna. Siasa subira. Baleke wanzu ndaba sijja funa. Muntu aleko. Tutuuse. Nze muntu alire wanzu. Kasiri wala kaka. Nze ntudde wanzu. We've come for shopping. Shidi style. Yeah man. Onyirira. Neyagala. Onyirira tata. Ndi naye Shidi style. Mwe bale kwekuuma Kabako. Anti kye kikulu. Ate like mubedde mwe babiri for a long time. Abantu tebakuuma mukwano. Ate go shimanyi ne bali bashimanya ate. Myaino. Owaye. Nteko yo mukongozi wava. What is mukongozi? Lero tuli ku kinnyanja. Tuli ku mbazima. Wanjisebo. Je tulisebo. Sikamuno maso. Sikamoyo akuwe. Akamodo kaguze wa boy. Owe mtawafe. Njijige wali. Chiza shopping ira ddala eno. Akamodo kaguze wa mtawafe. Anti bale yankulekeleweyo mulala ajjao. Ayise mundu yemmenye. Sibo nkuyitanga ate mundu mmenya ate sebo. Obudde wakwetagira ejjo. Okamasemu kadisi. Sebo nkuyisenga mundu mmenyi ate mundu mmenye esigalemu. Ggaba market tuze ku shoppinga. We are spending a day with Shifah. Omusajja mulesenga mundu mmenyi. Kati ate agamba nti ate bannaye bajje. Owaye. Eri wansi walinga Ggaba yennyini banaga agundi agenda Ggaba. Shidi style. Ndi mukamera. We moli. Tusoka kubaga ko bayinza okusoka ate okulowooza tuddala lya fumba. Tusoka for shopping. Wantuli ku shopping. Omulinga. Ngo agenda okutestinga. Ono bamulesesebo abamu kuba onazenga muli. Tozenga boy nga muli. Nange ndi mubali. Kati nabali banji nnyo kaye njagala yabeere. Kaye anti kaye njagala yategeremba okulya newe kunaaba otajja kulya. Layira. Tusoka tusirikata tulowulira. Bayo. Eno bandaba. Atulese ja shoppinga. Naye banange togenda kwesala emikono. Eno je ngula nebyokulya ekyenjawulo ekiri ene Ggaba. Mundese Ggaba ne Ggaba eno ekyenjawulo ekiriwo. Nange je ngula ebyokulya wano buli muntu mba mumanyi wenjije obumonde manyiwo wenjije ennyanya manyiwo wenjije obulira wenjije obutungulu manyiwo wenjije ekiro mbadde kati muyinza okutya ennyo wenjija n'engege ennene ekwenkana nawo manyiwo sinifairo naba benyimiriddemu gye bakoma banyambala akakondo bino nga tebiwooma bayiwala omugeteeyo yingire ate ekyenjawulo nze eyo street eyo giraba negikolerako ne video yange bagiyita namba emu Kabako ate Ggaba ekirala ekiriwo Ggaba ekiriwo neddumu najje namujja nenga atera bagamba omukomo ozibu buli wenzije ne Ggaba sijjayo kwogera njija for shopping era nze for shopping era ogenda kulanga buli muntu angamba nze mbisitula nze mbikutwalira we bali n'ababisitula kagamba program yonna eri mu nteekate eri ready and steady niyo bamba fumbe Shidi otufumbire mbayi kuba nange appetite njifunira wano Mukatale mala okutegeera akamonda akazungu ako ne liva kamonda akazungu obadde olowooza ki ne liva ono nno tayogedde byayagala nze njagala nze ngambye Shifona njagala nawe omusajja ono engeri gya shopping nze ono yandeeta sebo nengwirana mu katale kakati njagala anti obole bansose nembuuza appetite yammwe eba waaki njagala okubanga mwenfumba appetite eba waaki appetite eba wa Pita mbyokulya kuteesa ate akalo si kyakulya babiteeka ku mmere era nga onogamba mpaka omuceere lumonde n'akaki n'akalo byakwongezako bongeza kati Peter atandikidde kunnyongeza tumusonyiwe menu ye nedda tumusonyiwe appetite omumwa guba wadde ki
Shidi omagukuwadde kamonde. Shidi. Akamonde akazungu akokolaba. Kindaga otufumbire. Ne kaliva. Ekaliva. Ngobadde ofuyendo wazendala. Wulira ng'Omuganda tusooke mu nva. Sooke mu nva, we tunasooka mu kamonde tuyinza osooka mu kamonde ng'enva tezikola ki? Teziriiyo. Okutuukayo nga bagamba ekibumba kyawe omanyi n'ekibumba mu lubuto kibaamu kitono. Tuuka nga kyaweddewo. Nti yawanze kitono kyaweddewo. Kati soka mu kibumba tumanye nga musobola okutunako nammwe ne mwetegereza birungi nnyo ebiriisa mu maaso wano nange nga bwe najja Ggaba ne nfunayo omuntu oyinza okuliisaliisa ku maaso nevaayo nga abasajja waliyo ate nno wulira ate nno yaga abali singo bo abali singo ate mmwe mwetegereze nnyo towulirayo kayimba enda Ggaba ku mazzi osanga omuvubi ajja kujja ntaddemu eziyingira akatale ate ekyo nze kasita bana endudde okujja ewantu wano nze nga wondaba naye kyemmanyi eyo wali ewootuula ekyennyanja ne kiwooma tusookeko mu kibumba tugende mu kibumba sooke mu nva zagambye tusooke mu nva tusooke mu nva ate nange akati akokako osooka mu nva kubanga osobola okugula emmere ate mubagambe ne kino abatulaba to spend a day with Shifah bane tubalamusiza bamaama ne bataata tubalamusiza banna owaaye mbuzi yesinga obungi kibumba owaaye nafuna ku kibumba leero olinayo kibumba laba akaliwo olaba ekyayogedde kiri eno ndowooza olaba kati osobola wano ntambudde nono kaye omuli kaye omuli nono shidi style naye muli bo bazze bagenda kulya temubaako kyemumbuuza temumba era ngenda kubaddira kabakutta akalulu tsoke envole ko kabako okay omwana kiine ekibumba kiki asooka mu kamera alabe kamera tebetaga kulabayo kambanyumize mubunyumizaamu ekintu kimu jangu kunyumiza ebyafaayo by'ekibumba nga tebannakisala wama kiro yameka ningono kadde ogumu kiro yeebiri gumu kanana tokimpa good oyawulako lindako omala okubuuza ekibuuzo nkibuuza ekibuuzo sebo olwaki ate tobuuza gweoyagala kubanga bazivugira gye zirina okwanange ono namugamba tokimpa ebbiri ezo zikula obutungulu gwe kukisuula nkuwadde gumu kenda nawe lyako olukumi tontwalako nnyo nga Kabako kati nkubuulira ebyafaayo by'ekibumba nnyonnyola gwe nga wootoma gumu kenda kisale otugireko kiremu yamanyi ffe tumunnyonnyodde tuwe kiro 2 kiro 2 nga kunyumiza ebyafaayo by'ekibumba bunyumiza ebyafaayo by'ekibumba ebyafaayo by'ekibumba ekibumba ekyo mu mubiri kibaamu kitono ekibumba kibaamu kitono mu bintu byonna bye tulina mu mubiri ebyetaagisa oba byenda ekibumba kiba kitini naye kyekyetaagisa mu mubiri gwonna kuba kyekigabirira omusaayi mwe gutuukira puroguramu kyova olaba abasinga obungi ffe tusala ente ffe nga abamu abamanya abakinjaji waliwo kye bayita akaffe omusaayi gukuŋŋaana bwe gukuŋŋaana gusobola okukuliyetinga eki tetugenda ekibumba omusajja nali anti nkunyumiza akaffe kibunaku nkawulira naye nga sikategeera akaffe kye omusaayi gusobola okukuŋŋaana bulungi n'ogukuŋŋaanya ebbanga ero ne guzimba ne gubanga ekyo womala ng'otuddizaako tukakase kati ekibumba ekyo sooka oggyeko akaliba ozzeeko oba kyatunyonyola ekibumba ogwo mutima leka naawe ogwo mutima guliko zino mbadde manyi nsigo n'ekiwoowoolo kati eno package eba bweti byonna tasobola kusalako kano n'akateeka mu kibumba omutima guno omutima tasobola gutuwa ogulabye kati ate omutima ogulabe gwo tegusobola naweza kiro negwa bbeeyi gwe muti gwe mutima byonna tubikole naye twetaaga omuki omutima kati aguteekeko tuwe 2 mwenda tumuwe 2 akantu ate ennyama kyerina ndowooza oli ngenda kakalirira bukalirizi nga gamba 3 anti kino kiwoowoolo
good. I like chukula. Kati byonna bituwe ku story tabu. Kibisi naye nabugulanga ku kkubo. Ne yani agenda obutufumbira. Mutambudde na mufumbi. Tutambudde na mufumbi. Mu bufunze mwali badde mwebaza nnyo n'okuba ne kuuka. Kambuze onafumbira ku sigiri ku nkuku gasi tuli Kampala gasi oyagala kungotola njala owaye oba okuba sigiri nabyo nsobola obikola naye obuzibu bwe tulina tufumbira Kampala tuba kubanga tufumbira ntolomwe mbadde bagamba nsanga enkumu zikyabye naye ngeje tufumbira Kampala tugenda kukola bwe tuti titugenda kulemesa bagasi esekula kati muwala wange akoma watale mekulabanga ngoli wafu daddy went lokolo ate mwinanga gye mwogera yogera oluzungu bangambye ananga mutale nangaye msose nengambo mukyala alwa ono namubuuza nangambye ambuuziza nti naye mbadde njagala ng'ogw'ofumba yagamba ne mugamba mu Buganda tekikkirizibwa mukyala kubanga atudde wali nga gw'ofumba obanga amuyisaamu amaaso obanga atamanyi kyabbeeyi kyo ekikiyisa ekyebbeeyi bano abakyala batono naye ekikiyisa ekyebbeeyi kwe kuba mbu naawe ojja okiteeseteese n'okireeta n'okigamba batuyise sinkuyise kati sebeyo we n'abeewaka nakola ki jukira mba nina okufumba nga wenfumbiza bukyangwa nnyola olaba abasajja abagezi nagamba waliwo bojja okuleeta wano nga bazze kukola ebyagenda okukola nakusomesa ggwanga kakati okirabe kati yakongera ebintu ebi ate akafe kyaka tunyinyi era abagenda okuvano nekali osoka gulamba n'olyoka ogenda mu mmere anti kuba osobola okugenda ku bbucha ng'enva ziwedde omanya osobola okugenda ku mmere tetunagana naye emmere nyingi twagala mmere ki twagala balugu twagala kiyoweeri naye ate oba wakamala ogigula bwoti nga bagamba ekyennyanja kyoyagala ekikalu ate ng'emmere oguzeegendera ku ki ate emmere waguze enkalu waguze muwogo ne lumonde yanaagendera ku kyennyanja okutuukayo nga bagamba ebyennyanja Ggaba bituuka ku 6 okitegeera kati ng'olinda enkeera sabula Kabako akantu kaffe kano musajja ajjako muganja ajjako akaliba ako kirungi okyongera kigamba abantu naye okoze bubi ate ogwo mugubadde se mulimo gwange mufu obadde okajjako okoze bubi nnyo kubaka akantu ke kafumba era sebo tofiirako nnyo akamu okalekako akamunja kabalagako mbasomese ekintu ekyo mbasomese kuba abantu gye basinga okumanya tebamanyi nkofiira na sepeewo ebyanjawulo ne sepeewo sepeewo yeetya yeno omwami gyayiseemu gyali mukola ki omwami oyo gyayambadde ye sepeewo ne babawo enkofiira abamu ne bagamba gundi ayambadde enkofiira abasinga obungi eba ya kisiraamu abamu eba neetooloovu tebagitegedde baga enkofiira ya Museveni neetooloovu eyo enkofiira kati ekibumba ekyo kiba ekibumba ekyo biringa teziguddeeko teekako gwe va mu bintu byokusaaga gwe kati awutala nti ziweze kakyako kabubi kano kayuzizaako kyovola beera mbadde njagala musajja wattu mugambe ti ate ekyakabubi tokibaze akakabubi kekabika cleanliness y'ekiki y'ekibumba ebbanga lyonna lyekibeerera mu lubuto tekirumbwa amazzi gakiyitako buki buyisi ako akantu akabeerako ako akabubi ne mukufumba kino kiwa abantu abali eyo ne mukufumba kazibuwala okuyingira ebirungo ekiyingira ebirungo ebyo nyanya butungulu kacumbali biki byonna okubiyingiza mu ndoomu kizibu era tojja kusanga kibumba ojja kusanga ekibumba nga kisiridde sabula ababala beeyo mu kuyimba balowooza mbu era abo otubanja ebiri meka 10 3 sebo kibumba kya bbeeyi ekibumba kya bbeeyi gumukenda ne kali akantu ebiri bbiri anti kyekyo tutetukegeza mbadde neerabidde 3 4 10 ate nina wano abaana bange sitera kukola tetujja kukola kwogera nga kusitula
Omusajja nedda ssebo nzetta yessebo to. Onabe. Ennyanya otunda otya? Nedda. Nyabo. Wa. Wano muki? Leero manyi batulese. Tano wa? Wa bwe emitwale wo nyonyola? Bakole batya? Oba ennyanya maama ozisira lwa bunene. Teeka omwo ennyanya, njagala ennyanya za 10 ezi. Maama omuntu agula ennyanya za mitwalo 2 lanchi yonna. Ajje. Jangu munnange. Jangu. Nyingiddewo naye kati bino ebintu njagala bibemu omanyi omuntu oba okola special order. Okolera ddala mpa ennyanya za 5. Ompeyo green pepper. No, mubaleke abaana. Mubaleke. Balabye ku star waabwe. Ate siyimba era bazibu nnyo ndimu ezo za 5. Ezo zibulako oyagala ate kumpa mwolesi. Batuyimiriddemu. No. Ani abayimira? Aneta maama tetumala kayimba eno senigi o. Aha. Awo meka. Netuulire wano. Oyo wa 2. Netuulire wano abaami. Mpayo neki? Mpayo ne green pepper. Manya neki? Ne biringanya wa 2. Brand manager. Tudire Kabako ajje mu katale n'okuyimba yimbe. Ate nga tugula mmere. Charite. Nyabo. N'obutungulu. Mpayo wa 12. Okitegeera. Mama, Sami lero taliiwo. Is absent. Sebo olina by'otunda. Nja kujja. Embuzi njiraba. Ate karoti. Mpayo. Ono wabatazaagadde. Mpayo karoti. Ompeyo neki? Ompeyo ne kali ka gali kamu. Abozotya. Kamula lisimwagala. Tomulya. Afe tumulina aba option ayagala yeeteramu. Olaba wogoba abantu ku mmere bonna. Anti abantu ze Kamula limba mujeriira kuba mumulya. Sigenda basalira fruits. Yeah. Sibalinaako keya. Totulinaako keya. Mama kali neno kamula. Kadogo oliwa? Kadogo wuno wano. Mama kali zino mmeka ye. Aliwa? Waliwo mikwano gyange baabano. Kaluwa kadogo? Kadogo yaliwo.
Gwenno musajja gwe oyogeza ebigambo ebitajja bajja kusiba. Bajja kusiba. Era naye yakyogera aga gundi yanyize. Eno nyama yaki? Kabako yandabye nnyi. Ne Kabako yandabye nkaaba. Gwenno bajja kusiba. Eyo nino gyagamba. Tinze njagala binnuma wuwi. Eyo sijja. Bampalirewa. Kanteme ne Kongo. Abeno. Mukyaliyo gye muli. Muli bulungi. Kampite wano. Okitegeera. Abakongolojo. Assalamu alaikum. Oli bulungi. Abakulu mujebale. Mujebaleko bassebo. Jango mpe akamunda akategeera. Kali kameka. Kali kangu mu kitundu. Osaaga. Osaaga togenda kampa. Ngenda kutwala kajje. Tolimu. Ate gobeeramu kireeta n'obumole bwange nze mbweteremu. Obumondo bweteramu mu kaveera. Anti bunange ono mama wange tayagala kamera. Atali agenda kukwata mu kamera maama. Maze okulaba abantu obutale bano balogo. Emizimu gyabagaana okutunula mu kamera. Kana kamonde ka sente kano. Kana buno buguse gumusatu. Ne munamalawo kamo. Sure. Family. Kale kameka. Kangu mu kitundu. Naye wansi kati batadde ebisubi. Bataddeyo gundi. Nene dako kamala. Kasobola. Tugenda fumba kamonde. Yongera kakatano. Yo yamanyi na kati kyekyo. Ati ngerageranye nga bwe tuli. Wagala mutakuta. Mwagala kulya kukuta. Bila kyalo kiramba. Kale. Bali fumba akawunga. Obwameka gumu kitundu. Ekisoboka. Kyekyo. Eka ngende nyongezeko eri omwana wange. Yongerako lwa mwana. Obumonde tugule bwebiri. Naye banyongeddeko. Ebwo bwa mwana kali katekeko nako. Ngenda kuongeza Kabako na. Kakati nno kyekyo kati naawe oyongeza ebitegeerekeka. Tubadde tulowooza nankane. Kanata amapapaali. Osedde nnyo. Kwata wano ojja tusi. Zonna ddanga njagala ate mapapaali era nja kugula mapapaali. Kale. Ogundi oliwo. Bano bakutuse. Naye nino eri omuvubuka yabaddewa. Naye gwali omuvubuka ina attitude. Kwasa kugundi atukwatire. Ate eyo waliyo ettaka, eyo waliyo siro. Kale. So? Kati tugende. Watutwala. Tugende. Tudde wali. Nambye mbadde ndutte okulaba ku kibayita fire. Bangambye fire. Anti abantu bamanyi. Abantu bawuliranga ekigambo fire. Fire kitu ekiweddeko amaki? Amagumba. Ennyama. Nabyo wano abasajja bakiina wano sebo. Okwatemu ki? Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Biri bitya? Muli bulungi? Mbalaba? Kayulise. Endala nazo zigulu. Munange mwe abakola shopping okimanyize nkola shopping eno gyensiiba Ggaba manyi buli wengula ebyange byonna buli kintu Ate balina buli kimu. buli kintu Kana Akatale kalina buli kimu n'oba oyagala ngoye. Kanfune wano kabutto. Wisdom. Wanji tewali ogamba. Owaye kiri kitya mu speed y'ekitalo nsalirayo green news mu speed y'ekitalo salasala ki dodo ne nakati nene bugga totekamu kano ka 5 naye kacyogonokono
bitano bitano. Sabano bakuseranga omukyala asoso kumanga. Kola 2 bitano. 3. Mubwangu. Bosi goguze bitano. Ebana mmwe. Mpayo kabutto. Mpayo kali akammeka. Mpaka akemmeka. Mpa wetano. Sagala nnyo kubafumbisa butto. Mpa butto wa 15. Obunzaali. Mpayo akanza obunzaali. Mpayo ne Royco. Simba. Mpa mpayo bubiri. Mpayo ne Simba. Eno horo sero mama mjebale. Kale. Kyekyo ndowooza. Wanje? Kanana. Sebo. Kanana. Tugenda okulene. Sagala mwekwase ndala tupano nga buli kintu mukishi. Yogera bwogezi. Peter, you are very far away. Tewali kyetwerabidde. Ndi kulowooza. Ate gwe mufumbi kasita ogamba. Kiche mulowooza. Akasita gwe mufumbi ogamba. Kiche mulowooza. Tetulowooza kyekirwa enakati fasitundisa. Ye dodo bagenda kufumbira dodo. Kyekintu kati ate wekyeyongeddwamu nga tuli mu katale. Mu katale ensawo. Bojja mu katale era kyobula bagamba jangu ng'ozobaliridde. Wano uba ozze na mitwalo 10 wali kubayo n'essimu. Ne bakuweereza ki endala kuba buli kyolabako omwa gukyagala. Kati twakatunulirira wano bw'otunulako eno bw'oti gwe tolabanga buli kintu okyetaaga. Yes. Naye tolina kyakkola oba olina oviira akatebe kuba omumwa bulina okuba n'embalirira. Oba wabadde ne budget ate era. N'okubalirira n'omanya akamondo ndya kammeka. Muliddeko ebiri oli naye n'amanya bano balinga 9 naga kano ka mutabani wange n'anyigamu kanyiga mu buli katale gwali eyo mu buli kyogula mu buli kyokola beera ng'omanyi nti no waliwo kye bayita embalirira accountability eyo paka mu lubuto erina okutuulayo era bw'etatuulayo emmeeme eyo gye bayita emmeeme katale egenda tekkiriza oba ne mu katale ng'ogamba naye kikye neerabidde kuba owulira emitima ebiri ogenda lumu ng'okimanyi nze kulya kamonde na kibumba ene slight mistake oyinza okweyogeza n'ogamba bula oba ngoyeyo akawunga olwo ng'omanya bajeti yo ndala kati ate oba emba ziri wafumbye ez'akamonde endala ate n'ez'akawunga ojja kwogereza omuceere ng'omuceere gwetaagamu kasupu so owa greens gw'oludde tulinze wa greens gatta buli kintu good ye ngoma obutaddemu bubiri ne kino mbadde sikimanyi nakyo kipya busatu mbadde manyi tosobola teekamu buna gwe tompayo kabwerere oli mu byakiyayeyaye si kankongeze si byamateeka byaddala byaddala tebyetagamu mu mateeka nange wemba nkola omulimu gwange muteera okuŋŋamba sebo kaddemu kati mbabuuza gwemba sikazzemu nakola ki kati kino nakyo kipya mbadde manyi doodo abadoodo bugga nakati anti era bwe biba bigenda mu lubuto bigendayo olu zomu ate zonna nva ndiirwa kati gojja oti ate ng'ozaawukanya ate kati okusinziira kye tugenda okulya era omuli ali eyandaba walitandise kati okusonda amalusu aliwa ye yalaze wa shidi shidi amanye ekiddako omuli ali eyandaba enzyme omanyi bw'oba oli ekyokulya bw'oba onootera okulya mu lubuto wabayo kyeta enzyme ezo zibaako zeesunga kati mu busaawa eno mubaika yawe ekintu kyemwesunga ng'akamonde kasinkanye ne liva ng'esinkanye nesunze n'enjala ennuma manyi oyo enzyme egenda kukubagana yansozesa kumpa kajuisi kawooma kaku street bakano bakayita kawoomera juisi bakayita kawoomera juisi naye taata ebintu byosala ng'obisala mpolampola tewesala engalo kuba nayo bimyufu
Wosalire nyalugalo lusula wali. N'olulo wamandula ababambi. Sorry. Akambe kasala nnyo. Solo sala okukinywa wobula. Wow. Kati bye binonno bye bagamba abantu tobonyaabonya mukyala waka. Gwe tomubonyaabonya mukyala waka muleetere ebintu. Ekyanjagaza Ggaba. Ggaba tebayino omukyala takaddiwa. Ate abe nga enawata enasala greens enakiraki leeta ebimu nga biri fresh and ready. Fresh and ready. Afumbe bufumbe. Nawe mundi webulya we bawaata. Ng'obugula buwaate. Lwampadde kati nze ndi muwasi wakaki wakamonde mba nina okukabala ennyo nina obalamuko obala kyawo ate okateyaguza asatu oba buwaatira mu katale oba osigaza 22. Nkitegedde bulungi ako nako bambi nkabuuse n'oli ku bukonno naye ate era nze muko omuzibu eyetuukira waliwo okuva ku obuko obwekyavu nze muko kuno eyetuukira neneepimira kyenjagala owaye mpaayo akayembe ngende nga ndyako byansi byakuleka omuwadde mbadde ndigamba bano ebitwemu babiseeyo mu motoka wali mpa ku maziga ago amala makyafu awo owaye mumuwadde ono kakyaka ate kaye muwe banaye kapaani mujemu ambanje 10 ngamba mukakaga mbwapose nnyama gwe tali gwe tugende awomanno kayojagula ebintu ate ekyo kyomukatale bojjeeno ojjo nembalira kati kabagala avuddewa mawuli yampaddewo kufa tamutunda mama aliwo ongerako katundu samiteekayo ebintu kakati wetuva wano omusajja yaganye enkoko wuuno yange toleeta nkoko tata katotupa ono ye program yonna ekwenjala ng'ekulumye bubi owaye jjayo eryato bagamba eryato kya bbeeyi nnyo tata jebale kubanga esizakaye zibadde zososowomulole ate omwana mulokole nnyo ayina eddiini oba musiraamu nnyo gwe yakava mugundi aŋambye osudde sente waliwo ne bino kwata oba obadde oli ku ssimu ate tulowoleza olubuto lwo ama omulaba abadde ku ssimu eka tulowooza olubuto ndidde nnyo ng'owange bano baweeyo 10 oba balwane bawe 10 balwane nalo kabi paakinga oluwa bye kati tutwale ku kiddako waliwo ayagala ennyo mu tayimu y'ofumba gale katugenze mu kiyungu tugenze mu kiyungu ate bwe tugenda mu kiyungu omanyi bajajinga nnyo ne befuula abatumanyi atono bikibiki Kabako nga yeesaze erugalo ng'awaata akamonde atadde akamonde mu buddo ne kasammuka Kabako oli gwe balaba ku stage anti ababwati ne olowooza talinye mu seppiki maje gaziira ddala nga bugazi bwewa sajja akubye layini ate ne ngaira bwayogedde bwe ŋŋenda n'okukola okusinga bw'amanyi owaye mugamba oyo nze ate olaba nga ziira ku stage ate olwo ewaka owaye ewaka kisukkawo olaba nga ziira kalimu kyakabima ate ku nnako kumpere n'akatale kannyumidde abakatale kale wabeerawo olunaku lwako kati ng'olwemmande olwemmande bw'oliyita wano
bw'oyita wano oba olaba abantu nga bakola ki batimbye ebintu wano wonna mande kaba katale yeti katale naye ku mande kabeeramu kaba ka mibuulo buli kintu ekirime bakikola ki bakireeta abantu babijjayo ku mwalo wendi naye nkyali ku TV balindeko kyali ku TV nkyali ku TV kituufu aha tano kyebadde gye tudda kati mudduka muyita wano ngempita wano nze wonna wembeera nempakinga mba mukudduka wosanze opakinga nodduka ntera kupakinga awo owabamuna naye kali akasozi kamwenze ketuyitako ennyo akasozi kakola ne Shidi lwaki temudduka temugenda kwayiwe akono ka bushi yali addukira kwayiwe hayiwe embi nze njitya tisobola wanje mukwanga okimanyi nti wakola omukolo gwa ssenga wange ono hofu namwekanga mu lujje waka we batuzaala we banzaala si we batuzaala infakiti wajjajja wange n'emikolo ngirina era nkola Lwengo onina mu ssimu kulina nnyo mwali Lwengo etwali Lwengo Lwengo era wano bana bopi Shifah bakola sente kuba engeri gye muzinoonyeza zinakwekanga nnyo okulaba wali mu lujja nze yeetala ninga omunju nzire eno nzire eri Shidi style of ibondem adiwola de wano fadem naye ng'ategedde pulogulaamu kye tuliko topiki ka ssente awedde ali mukulu aŋŋamba mbowa esooka okubirewo tibwaya nemugawo ti style of ibondem ng'ali eno ssebo tanyega ne bannange eno walungi basanze ne mukulyamu kati neŋŋamba kati kana akamere ngenda kalya topiki nga toliiwo waliwo osimenya olikayo ebuzito neŋŋamba sigenda mulekera kibumba jjukira ekibumba ekyo baŋŋamba ate emmere erwamu nnaku 7 enkoko ekibumba kyo kyo kizaala buzaazi kijjanjaba bujjanjabi enkoko tebagitubya kijjanjaba kuba ku ŋŋombe era sitira abawala bamanye nti empologoma eyingiddewo tuzze wano to spend a day with Shifah sabula tubaliise gogenda kubeerayo nga kyokola amalusi go gonywekereza nenge noffe tubaliisa era nsaba bwe tuyingira wano olagire mumpe kino ekinyambye ntambudde n'abali sampo y'abali kanseke ndabirwamu sampo y'abali olabako mabega notegeera tulinawo topiki ka sente Shidi style Gyeyajja sifumba endago Shidi gy'oyogedde nedda teriiko bannange ku ndago gy'ayogedde sigenda gifumba tugenda fumba ndago tulina fumba ki mayuti like bw'owulira ekuyitako komenti nga ng'ogamba nange empomerwa okitegedde ate topiki nfumba banange welcome home nga bwe tumanya okuliriza naawe otukolerwa Kabako waffe aveeyo vaayo sebo bannange abajjayo ebintu mpozi wano waliwo abawala bawano we bali bagenda bijjayo lunabe ngenda kufumba wano kamere ate sigwali jangu oli ekibumba ne
ayingirewo ate tomulagirira wetuli mulagirire wetuli jango zeno abeera Burkina Faso abeera wa mumpe uno ne Kabaka gwesebo Kabaka baira somo bwe natandika jangu wano mbafumbire ekibumba mujje mbafumbire aka neshidi wunajja wano dakiika emu neshidi wunajja dakiika aŋŋambye 5 ate location lwaki tezigikuwadde era ndi mugikuwa oliwa location lwaki tezigikuwadde era ndi mugikuwa kati olaba ng'ewambuka ku kikuba ekyambuka wennyini ku studio ya ku TV ya Mbuga ku kyambuka bwe kitigo tukubira bukubizi ne bakunona sepu ekyambuka ewambuga ne Shidi ali awo kankubire Shidi mugamba akusanga akulinda awo jangu kulwanono ku TV ewambuga kati mubiguze Shidi ayitewa obwo butebe bwa white bulete abo yita kuluno oluguudo lwa gundi lwa Misaki daba Shidi agwe togenda kuwomerwa nodira ate company noyongera mu company ali kulono napeta webigwenkera nze ngambye kanjira wene toze ate mukulya alese yugati wama muntegekere obwambe asigenda kulya keke amina munterekere munterewo obwambe mumpeka nsoka kola starter nkola starter ama mulete amazzi mulete obwambe bonna nga busala essimu sagala nnyo zivuge buli kintu nga kite ate abantu tebagamba Kabako bw'aba n'okufumba ayambala galubindi kale okitegedde mpana akampita muyinza okumpa akantu nga kani kono omuyimbi bamwetaani nga kavinka empozi tebafumbira musaawa waffe mu Buganda oyinza okutege anti esaawa oyinza okukeberako nogaha ku 8 mmere eyinza okugira ku 8 naye kati leeta n'akabika ku mutwe wano wetulaga dumuna bino mbikola just lwasho tenze nfumba mama nze wange sifumba munyonyola ka apron kenkusiba tena nange ewange ono yenyini opushipa mu kisiibo yatuweereza kutiya oza twagira mu lunaku ki mu lunaku olwo kutiya gye waweereza era maama omuzigo gwaggwayo owaaye tolowooza mbuna ate twakoma ku eyo weereza leeta ak'oku mutwe obadde oli mu kulaba Shifah na Kawombe tusinkane nate leeta oyakireeta ntandika emirimu gyange mpola mpola omusajja yafumbirwa omusajja yawasa manya byonna byonna aba yabigezaako fe abaawasa byonna byonna kati